Akayimba kano kakwomere sijjo tandike bakayita kirungi Rema Namakula. Naye nga nkuleetedde bingi leero omulina amawulire agakwata ku Rema Namakula. Waliwo olupapula lw'amawulire olufulumiza amawulire leero nga lugamba nti Rema ye musajja mu maka ewa Hamza. Lwaki? Byonna birindirire. Nze Owekibbimba. Nagamba nze Ronage musajja Owekibbimba ngava mu Ronage production. Tusaka ebimutawaana byonna amawulire agaliko gabaga kafuluma okwetulula eggwanga n'ensi yonna okutwaliza awamu. Naye nga nagamba gwetaaga essimu oli musajja yagala omukyala akuzaalira abalongo John Ronage Movies and Phone Center omugulire essimu ofune kiwetaaga. Oyagala essimu ya mitwalo 5, 10, 15, 20 zonna tuzina Ronage Movies and Phone Center. Wakuwa okugula memory card bakuba ogula 4GB otikako ennyimba 2 nga zigendako nga kuyimbako lumu awutwavaawo. Ekyokuddamu kiri kimu Ronage Movies and Phone Center. Tina pewe services bagala okugula yaka okuzzaako decoder, Star Times, Go TV, simanyi DSTV bisowaani. Oyagala sasula tugende wafuna pichi ya tugende John Ronage Movies and Phone Center. Tetukoma naawo fe aba Ronage Movies and Phone Center. Fe tuyina supermarket ya cinema ne weziba z'abaana bafa bawano Bannayuganda anti Bobo Kontiko. Tina Bannayuganda tina filimu z'Abazubairi yekiki talina bannange. Tina filimu ez'obutendo nga z'Abazungu, Bukoleya, Bufilipino. Yagala zino zi Prison Break oba zijumonga. Oyagala ne zino ez'omusajja Owekibbimba zatera okutabira zonna tuzina. Tina filimu eza action, tina ebiyindi, tina ebinigeria, tina buli kimu. Oyagala horrors, oyagala comedy, oyagala filimu z'abaana bato, oyagala za dini. Jangu ku supermarket ya cinema mu ggwanga. Tusangibwa wano Nakifuma wali headquarter wetusinzira ne tudda mu branches endala okwetulula eggwanga. Nfuna ku 07 03 16 44 oba Facebook VJ Ronage ojja kunfuna. Ekayunga mugende ku Nasaj videos ku Atlanta maaso ga Subi Medical Center. Byonna byemmenye waggulu awo ojja kubisangawo. Ate mwe abagala ebisowaani muganda wange okooye okulabira omupiira mu kibanda abaaseno nga bakuleekaanira genda ku Nasaj videos weegulire ekisowaane bajja kikuwanikirayo. Genda maaso ga Osana Road. Mukulu wange Nasibu wali nnyo ajja kikwasaganya. Best services Kayunga. Nagambye tukuleetedde bingi olwaleero. Rema ye musajja mu maka ewa Hamza. Mukwano gwe abyogedde. Kenzo yebatiga kamera nekwata ebifaananyi ebikambwe byonna biri mu papula olwa ono bwino. Olupapula olukuwa ebyama ne bwino ajjudde ono bwino. Nagambye byonna mbireese mukuliko eyo mukwanjula abaaliyo. Nasibu dokita yakuyita twakulyako ebintu. Rema yali so beautiful. Ulira bweno afumise emboozi baba mulimu ebikwata Rema Namakula byonna omukono mulambirira ebyama bitiisa ebireeteddwa okwanjula kw'omuyimbi Rema Namakula yali mukazi wa Eddie Kenzo kwabaddeko okulaga ensimbi n'okujanjabaza okubadde ku kyaludde okulabikako. Oludda lw'abako olwakulembeddwamu abagagga b'omu Kampala abeegattira mu kibiina kyakwagalana ekikulemberwa Godfrey Kirumira baategeezezza ono bwino nga bwe baataddemu obukadde 5. Ulira sente obukadde 5. Ate bo ab'oludda lwa Rema ne bagamba obwo busente fe twataddemu 7. Gattamu olabe. Nze Owekibbimba Ronage. Oteeka okuba ofunye akawumbi kamu mu obukadde 2 oba zaaweze oba tezaaweze Mukama yamanyi. Naye bannange ekyebuuzibwa lwaki abagagga baataddemu nnyo oba omuko Dr. Hamza Sebunnya yazitowa ensawo byonna byona weno.
naye nga Ssebunya agambibwa okubeera nga tannatikkirwa degree mu busawo akyali ku intern, ekitegeeza nti akyali mu kugezesebwa okw'emyaka 2 okuzuula oba bye yasoma yabitegeera oba nedda. Ono bwino ate era kiba kitegeeza omuntu aba akyali ku intern aba tasasulwa. Naye nga abasawo abo babeera bafuna obusente obutonotono okuva mu balwadde n'amalwaliro ag'obwannannyini omuntu gy'abeera akolera kuba gye bamuteeka okuba ekyeyo. Gye buvuddeko abasawo bano abagwa mu tuluba lya Ssebunya beekalakasa nga baagala gavumenti basasule sente ez'omusala buli mwezi ezitaka wansi wa bukadde 2 n'ekitundu ekintu gavumenti kyetannayisa obukadde 2 n'ekitundu katubutemeteme. Omuntu atannazimba bw'apangisako ennyumba ey'ebbeeyi mu bitundu nga Namugongo n'Entinda Hamza gy'agambibwa okubeera aba asasula rent atakka wansi wa $5,000 buli mwezi. Kuno bw'ogattako okulya, okwambala, okusasula amasannyalaze weesanga nga si kyangu okubeera ne ssente nnyingi ezikola omukolo ogw'ebbeeyi ng'ate n'emisomo tannagimaliriza. Olw'embeera eno abantu ensonga lwaki batandise okugamba nti engeri Rema gye kiri nti yalina kasente si ye musajja ewaka, ng'omusajja ssente zimwekubya mpi. Embo ono bwino mwembijja si byange Owekibbimba wende. Ensonda ez'enjawulo zategeezezza nti abagagga be bakoze omukolo ate nga basinze kugukolera Rema Namakula omuwala alina obunnya ku matama. Omu omugagga yategeezezza nti Rema yatutuukirira n'atubulira ebizibu by'ayita mu maka ge okuli nebba okubeera ng'abantu abamu bamugja emize egy'obutanyumisa oba egy'obutanyumirwa mukwano gwa musajja na mukazi. Byono bwena si byange anti kugambira olupapula olukuwa ebyama ne bwena atakujiza kyagenda maaso uliriza kumbe y'omwana ali deep in love Rema Namakula. N'olwekyo olw'okuba Rema abadde ajula abagagga basalawo okumuyamba ng'omwana waabwe okumutegekera omukolo ogumwesa ekitiibwa ekimujaamu. Era omu yategeeza nti Rema abadde atimbira ku mikolo egya famire bw'atyo omu ku bagagga bwe yategeezezza. Kyategeezeddwa nti Ssebunya alina omukwano ntegeeza Owekibbimba era musufu naye ensimbi tannaziwesa kubanga zagattiriza ku kusoma obusawo zikyali zakweyiya. N'olwekyo automatically embo Rema yabeera omukyala yabeera omusajja mu maka. No omuzata sheke naye yakoze nnyo okulinnyisa eddaala ly'omukolo olw'olutalo lwabaddemu ne Eddie Kenzo Musuza. Muzata tatera kukkiriza kuwangulwa ate alina emikwano egy'abagagga mingi gy'atalina mu kasozi okusaba obuyambi ng'abaddewo ensonga. Ono yakunze nnyo abagagga okuteekamu ensimbi Kenzo ategeere nti abadde azanyisa zaabo. Baakikoze kulumya Kenzo ekyokuddamu kireeta okwanjula kabadde ku ssufu baaba emikolo ekyanyumye. Omukolo era gwateekeddwamu nnyo ssente abantu ba ttiimu Rema okwagala okulumya Kenzo. Kenzo alumizza nnyo mwana muwala oyo omu bwe yategeezezza ava mu ttiimu Rema nti mwana muwala n'atuukana kusuulibwa mu nju okumala emyaka 2 egyo mingi nga tekitokota. Mbo Kenzo yali tafissizaawo Rema kadde ng'amutwala ng'eyafiirwako embwa. Embwa kyonga kinene. N'olwekyo omu yategeezezza nti twabadde tulina okumulaga nti oyo azanyisa zaabo. Ensonda bwe zategeezezza okunnyonnyola lwaki Rema naye ng'omuntu yataddemu nnyo ezize nga n'ezimu yaziiyemu ku ssaawa envannyuma okunyumisa omukolo. Era ono yagambye nti olw'okwagala okulumya Kenzo kyebava bafuba okunoonya amaka ag'ebbeeyi e Nabbingo mu Bataka awakoleddwa omukolo n'okuyita ebikonge. Naye nno abange wadde omukolo gwabaddemu ssufu ate kwabaddemu okulinnyirira obuwangwa mu lutalo olw'okuteekamu ennyo ensimbi n'obukolomooni ate kyavuddeko okumenya obuwangwa obw'ensi eno okugeza omuko naye obwedda akyusa
n'omugole nga bw'akyusa baakyusiza engoye emirundi egyasobye mu 7 kyokka nga mu buwangwa omuko teyeeyambulira ku buko. Ani atakirabye? Bwe tudda ku ssenga ow'ensonga naye yakyusiddwa embu ku ssaawa envannyuma nti kubanga eyasooka okulondebwa yali tasobola kuzina mazina ga swaga Rema ge yategekera omukolo ag'eswaga. Ng'oggyeko Hamza Dr. omulamirira akyalukintaane okuteekebwako amateeka amakakali. Rema yavuddeyo n'awaana Dr. Sebunya ku mukuto gwa Instagram. Mu bigambo bye Rema Namakula yavuddeyo n'ategeeza n'agamba nti nzikiriza nga ddala Sebunya yankolera erinnya era kyekintu eky'omuwendo ekyali kituuse mu bulamu bwange. Yayongeddeko nti nali sifunanga ku muntu anjagala nga bwe ndi ataŋŋamba nti nina okukyusa embeera zange wabula nanjagalirayo nga bwe ndi. Era yategeeza nti yeggwe muntu gwe saagala kunkyawa. Dr. wankolera erinnya olira bo abantu boko intaneti eggulo batandise okulumba Rema Namakula ne batukana okumufulumyako ebifaananyi ebikambwe bibalumiriza okubeera ebibye ng'ali butte bwerere. Kumbe bo abategeera Rema Namakula bavudde ne bagamba wa bifaananyi bijingirire ebyakoleddwa abateesi era abantu abatayagaliza. Naye abange kituufu Kenzo alina obutambi bwa Rema ne Hamza nga bakyekola mu kisenge? Ekyo kibuuzo si kyange. Naggambye ono bwino olupapula olukuwa bwino n'amazima agatakujuza lwafulumye leero oba lwa wiikeena. Kituufu Kenzo alina obutambi bwa Rema ne Hamza nga bakyekola mu kisenge mu bufunze ekibimba nga kwegamba akitera ne kigira nekitokota. Naggambye nze musajja Owekibbimba Ronage. Negattako ku YouTube teekamu VJ Ronage official. Firimu zonna ez'ettaabu zemba nakatabira zibeerayo. Then amawulire agateekeddwamu amaloboozi amasufu ogasangayo ku YouTube channel eyo VJ Ronage official. Wayinza okubayo ennyingiko nenoonya eriko VJ Ronage official. Katuddemu ekibuuzo kino. Go amawulire ga Galaxy FM agafulumira ku intaneti gategeeza nga Kenzo bwe yamazeeko ekiro kyonna ku lunaku kwe bayanjuliddeko Hamza ng'akaaba amaziga. Amawulire gano gagambye nti obwedda akubamu obufaananyi ng'engeri Hamza gy'agenda okulyangamu n'okuwoomerwa ebibadde ebintu bye. Kwegamba kale edda omusajja akubyamu obufaananyi nga bw'abwoza era nti Kenzo alina n'obutambi obwakwatibwa ku kamera ez'ekyama Kenzo zeyateganga mu maka ge nga Rema tamanyi. Kigambibwa nti kamera zino zezakwatanga ne Rema ng'akyaziza omuvubuka eyatabulanga emiziki mu nnyimba ze n'omugenzi Danze ku mapeesa gwe baalumiriza nti Kenzo yapangisa bakanyama abaamukuba emiggo egyamutta ng'entabwe eva ku nkolagana ey'amaanyi gye yalina ne Rema Namakula ng'akyafumba ewa Eddie Kenzo mu Suza. Kenzo ebigambo bino yavaayo n'abiwakanya mu kuziika Danze ku mapeesa awumula emirembe.